mbadde nsaba enyawo nsaba baganda baffe bonna abali mu diaspora batukolereyo nga kali ke batukolera ku Tikyalumbuye bambi bakakolere Masaaba. Ensi ekitegeere nti Masaaba yavudde kata ne bamuwamba nga talina musango. Ebyo byonna bye tulaba Masaaba bitaddemu omukono gw'amaanyi nnyo nnyo ku Twitter okulaba nga tuwoonya omukazi oyo agula ekizigo e Uganda yeesiigeko ku Samuna. Bambi gubadde mukono gwe. Kituufu. Ekirala Mayiga tawalampa omwera mannyo. Mayiga ffe boolaba tujja kukwambula otambule bwereere. Ffe tetulina kye tufiirwa mu ggwanga Uganda. Tetulina kye tufiirwa obukukunyi bwe watulaga nga weereegera okunamira Buganda. Tetwetaaga kumanya tetulina kye tufiirwa twagala Kabaka. Nnyini weereega okunamira Buganda ng'okola exercise mbuzi gwe. Twagala Kabaka wenna oleeza akakukunyibwa looze babakazi nabo bayina ebizibu. Bannange twagala Kabaka. Twagala Kabaka. Kale nnyabo. Oyo Mayiga alabika ye yabadde ne Anko Chumi. Bane mulekerawo okutambuza ebintu ebyo nze temubi. Wanji? Hello. Wanji mami? Yes, yebazibwe ssebo. Amiina mukwano. Webale kutuweereza ssebo. Amiina kamala okunywamu ekyo. Nange njagala kuddamu kulabula ku Mayiga. Mayiga namugamba ku luli ng'enjogera y'ewaffe kwegamba n'atawulira kati atandise okuyingira w'alina okubeera. Kubanga tayinza kusuubira nti is in an island where things are not known. Buli kyakola kimanyikiddwa. Kati we yeebuzaabuza y'ajja okutomera ate atandise okutomera ekyo kitusanyusa. Oba jjo oba luli wayogerako ku Masaaba n'ogamba nti bali bateesa nti waba avuddeyo oba akkirize abaweereze. Nsaba mukozi akimanye nti abantu bakolagana n'abantu bwe bategeeragano obwongo bwabwe. Kati Masaaba ye bakolera abamanyi oba kyakola akitegeera. Atayinza kugenda kukolera muntu atalina mulamwa gutegerekeka nti kati gw'otandika okuwolereza omuntu atasobola nakweyogerako ye nga ye. Bagamba abeere ne kilasi y'abantu ye. Let him live with people of his class nti abalowooza nga ye. Aleme kulowooza nti ajja kuwamba buli omu amuteeke ye w'ayagala bakole ye by'ayagala. Buli omu waddembe kukola kimusanyusa kimuzimba. Tebajja kuwolereza ye atasobola kweyogerako. Kituufu. Era nze ndabanga eyo ntandikwa gye twatandikira ku mpuuga kati tugenda tulanda bajja kugenda basirika mpola buli omu mpuuga kati takyalina waayogerera n'amonga ajja kutandika kusirika mpola mpola. Oli ye ani omulala owa 180 something million oyo ye yabula talabika. Bwe batyo bajja kugenda mpola mpola kasatu bakutteko. Naye webale tuweereza mbeere bulungi. Amiina. Nantu. Mukama yeebazibwe nnyo ssebo nyabo. Ssebo. Gera maaso. Waliwo nange kye mbadde njagala kwogerako. Ng'ensonga zino ez'okutta abantu Museveni ebintu byakola ebyo. Ndowooza Museveni okutta Bakaramoja tatandise kati yabitandika dda nnyo. Waliwo omu ku b'enganda zange yali akola eyo Karamoja nga musirikale. Naye yavaayo. Bwe yavaayo najja yanyumiza n'angamba nti baatanga Bakaramoja batambulanga abantu 3. Kati
basirikale ba Museveni bagendanga ne babentenga ente ebisibo by'Abakalamoja ne babitwala mu barracks kati Bakalamoja ne bajja kubikima n'emmundu nga ono fala afuna batumya ennyonyi endwani nejja nebakuba amasasi nga mu 2000 ndowooza 2014 nga sibikiriza nga ngamba kweli naye nebaza nti mukama bwe yaleeta Bobi Wine yajja n'expose abantu kale ne bavaayo omuntu ng'asobola kwogera naye ebisinga abantu babisirikidde ebintu ebisinga ate n'ekirala 2020 bata abantu eyo ebinyolo saidize ebinyolo eyo abantu abo abamu bava saidi za Congo bali babeereyo nga bagiyita Republic of kale bali beekozeemu ng'ekyalo ekyalo ekyo nga balwanyisa kale eringa sitole empanvu ettaka bali babeera mu ttaka naye gavumenti yali eyagala kubabuuba ndowooza ne mawulirawo ku NDP bagaleeta naye bagaleeta nga bagakyusiza nga bagamba nti bano babadde bayeekera ngombe bantu nga baweranga 200 bebatta naye ne babaziika ne babaziika mu kirindi abantu babaziika mu kirindi basindika nankani ez'abasirikale oba 5 ne batuuka ne bakuba ekyalo kyonna ne bakisaanyaawo kumpi kati ebintu ebisinga babitunda eno ehoima babijja eri Palyangombe eri mu Kigoroobe ebintu babijjaeyo Palyangombe ebirala ne babitunda hoima eno mu tawuni ebirala ne babitunda mu Kigoroobe batunda masimu ne batunda binankani bino masimu katugambe ebintu by'omu nyumba oba bitande oba byaki abantu bali basula eyo mu kyalo eyo bakita Palyangombe naye abo abantu balimu abaluulu deni n'abakongo abamu nabo baalimu deni nabano ababeera mu Arua banankani bano nabo bali mixed nga babeeramu ekyo kitundu bakiyita Palyangombe kiri kumpi n'omugga guno omugga ogwawula Hoima ne Nankani ne Masindi banaye tweyanziza sebo babata kale nange neyanziza kunkwata ate negwanga kuwulira bintu nga bino kale sebo kale tufunye amasimu ga ssaawa namba n'okusoba nga ndowooza era weewaawo ndowooza temujja complaininga kati kale eddakiika ezisigaddeyo tubale kugenda mu kigambo naye tugenda kusaba njagala tuyimuse essaala amaloboozi gaffe tusabe twongere okusaba Mukama okuleeta confusion mu kampu y'omulabe waffe Katonda buli lwaleeta confusion mu kampu y'omulabe bannange genda osome Bayibuli buli Katonda ng'anaanunula abantu asooka n'aleeta confusion ayinza ozireeta mu ngeri yonna ne babulwa solution element eyo eri mu gavumenti ya Museveni njiraba waliyo omukono gwa Katonda oguconfusinga enemy waffe abuliddwa solution takyalina solution kyova olaba okutuuka kati Masaba bali mu kumugamba adde ku saidi yaabwe ebirooto bye baloota tebasobola kumanya kye bitegeeza baagala Masaba yabaabi bavuunulira
bakwatani Faziru Mayanja nga bamugamba dda ku saidi yaffe. Farawe yatuuka waawo ng'ababe tebakyamuyamba. Nebukaduneza yatuuka waawo ng'abagezigezi bonna abayiseemu bonna nga tebalina kyakuddamu ng'ayina kugenda wa Yusufu nga Nebukaduneza ayina kugenda wa Danieri. Danieli n'abeera mu buwambe, babeera mu buwambe olw'okuba be baayinanga solution. Kyova olaba Museveni atuwamba kumukolera ku bizibu bye, kumuyinterpretingira birooto bye. Wano waliwo njogedde emirundi mingi ku Gideon. Gideon bwe yali alumba Abamidiyani ng'alumba abagundi ababalabe ba Isirayiri, Bayibuli egamba etya? Yaleeta confusion mu balabe eri mu Bamidiyani. Ne balwanagana bokka na bokka, bo ne bagenda nga bayimba buyimbi. Wali lwa Gideoni, wali wa Gideoni, bali ne bakyekola bokka. Abagenge bwe bagenda mu nsiisira y'Abasuuli, Abasuuli bafuna confusions. Nga ebiriwo si bye bawulira, ebiriwo si bye balaba, byonna byeyongeddemu bawulira birala. Kati njagala tukozese eddakiika zino tusabe confusions mu kampu y'omulabe waffe. Mukama ayongere obbatabulatabula, babuliddwa ekyokukola, tebamanyi kiddakaawo. Buli gwe yali alowooza omuyambako bwe baba nga bamayiga be babadde empagi ya Museveni ng'olwaliro agamba bannaye ebintu bye mukola binnuma, kale byannumye ne mutansaasira olw'okuba nva buddu. Kati baba nga babadde bamukutte kati nga basaliddwa, kati nga bawulira Mpuuga atubaddemu ng'ali strong, kati olwaleero takyaliwo. A dead Frank is more useful to us than the living Mpuuga. A dead Nabukenya wa makulu nnyo mu struggle okusinga Mpuuga and Abedi combined. Now, tusitula amaloboozi gaffe tusabe, tugambe Mukama akonfusinge abalabe baffe. Enkya tujja kugenda mu kigambo, mbaleetere n'ebyala bingi nnyo, mbaleetere ennamba z'amasimu bingi nnyo. Enkya tugenda kuddayo wali ku mulamwa gwaffe gwe tubaddemu ogwa guli gwe tubaddeko, tetugenda guvako paka nga kibaddewo. Kale tusabe. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo. Tukwebaziza Mukama kubanga otubeereddewo. Kale Mukama ngenda n'endowoozaamu, toba kutubeererawo senga tuliwa, senga tuli kuki, kubanga abalabe baffe be tubadde tusinga okussaamu ekitiibwa, abalabe baffe be tubadde tusinga okwagala. Kale Mukama ng'otuuleyo mu ggulu n'otutunulira n'omala gatusaasira, nga tetumanyi kye tulwana nakyo, nga tetumanyi batutta. Abatutta be batuwa amabugo, abatutta be bakola ku by'okuziika, abatutta be babeera ba MC ate ku mikolo gy'okuziika, abatta bazadde baffe ate be babeera abakuza. Kale Mukama omaze gatuyamba ng'erinnya lyo bwe liri. Bayibuli egamba mu Ezeekeri 20 mu mmeka? Ezeekeri 20 mu mmeka? 36. Ezeekeri mmeka? 20 mu mukaaga. Ezeekeri Bayibuli egamba mbasaasira busaasizi lwa linnya lyange, naye munvumisizza nnyo yonna gye muyise, naye olw'erinnya lyange ne mmala gabasaasira nga ndaba abasajja babamalawo. Bamala okutta omuzadde ne bakola obutishaati ne babuga bamangu awo. Ne weebuuza omuntu afudde, omuntu eyafudde akawungezi ssaawa 2 ne bukya ku makya nga tishaati zaakaze ssaawa mmeka okubanga muzifulumiza tuzambale. Ne mwerabira ne muga anti omutaka abadde w'amaanyi. Ne bafulumya amazzi, ecupa z'amazzi nga kuliko ekifaananyi ky'omugenzi. Naye nga tetusobola kulowooza nti bano abasajja baakiteekateeka dda. Jjukira ebyo babikoze, naye oli baatemudde mutemule by'omusekuzo ku mutwe n'afa ne batamuggyako kintu. Naye okubika nti abannange gundi afudde, ate tishaati ne zifuluma, amazzi ne gafuluma, tenti ne zifuluma, bannange ne babeera abakuza.
weebale nnyo Mukama kubanga wamala gatusaasira. Kale bannange Mukama weebale. Abakulembeze bonna opposition nga ya Museveni naye nga gye tuwagira. Abasumba nga ba Museveni baakabano. Mbukabaka sitaani. Temubiwuliddemu abasumba basomesa abantu mbukabaka sitaani. Wabula n'abikkula n'abagamba mu kyaki nti olwaliro tugenda kusoma mu kitabo ky'Abassekabaka. Nga tutuwala kasasiro waabwe abafaaza baakabano. Katonda n'amala gatutaasa n'aterekayo omuntu we. Tetumanyi na bwe yamutereka, tetumanyi bwe yamukweka, tetumanyi na bwe yamukyusa. Bw'omulabako bw'oti osooka n'okubwa entengero. Bw'oba teweetegese osooka n'onoonya kabini. Kati n'olyoka oddamu embavu ezikomawo okuyimirira mu maaso ge ng'oteredde. Mukama yamufukako ekitiibwa. Mukama yamala gatusaasira. Ng'abayivu bonna ba Museveni, nga bannabyabufuzi bonna bakolera Museveni bamuwanga kivumbi be twali twesiga. Naye Mukama otujje wala. Mazima Mukama obadde mwesigwa. Kati ffe tukuwa eki Mukama? Ebyo byokka bwe mbirowooza. Nendaba ejjoogole babadde batutaddeko nga mu nsi yonna nkugambye twali tumanyi nti oba Museveni y'anaatukwatira ku Amongi. Museveni n'agamba mumuleke. Talina kyabakoze. Ate sente aziinvestinze wano. Omukazi n'agamba wamma ggwe gwa ntegeera wekka bonna tebantegeera ne Magogo tantegeera. Nendyoka ndaba omuti nga gugulumidde okutuuka ku bire waggulu. Naye Bayibuli egamba, eddoboozi ne ligamba ogwo omuti gusalibwe kuviira ddala ku kikolo. Kati ali mu defensive. Bayibuli egamba mu Yobu, Katonda bw'aba anaasala omusango tayagala bujulizi. Kubanga agoberera ebikolwa n'amakubo gammwe. Kati Mukama twongera okusaba okuleeta confusions mu kampu y'omulabe waffe mu linnya lya Yesu. Amongi atandike okulaba ng'oba Museveni ye yamuwaddeyo amwetikkule. Ne Museveni agambe ono Amongi agenda kugamba abazungu nange banteekeko nze nabatuma okubba amabaati. Kati buli omu abeere enemy wa munne. Mukama njagala oyongeze, waliwo sanctions z'Erweru, naye ye Erweru lwaki tebamuteekako sanctions? Erweru yatta abantu b'e Kasese. Naye ayongerweko, kati Erweru agambe kwegamba nze Museveni yeyangira abbe Museveni sasi mu mutwe. Mutabani wa Museveni abbe Erweru esasi mu mutwe. Katumba Wamala abbe gundi Muhoozi esasi mu mutwe. Gamba naye Mukama. Bino Mukama yabikola, genda osome ekitabo ky'ebyo mu mirembe essula 2, ebyo mu mirembe ekyokubiri. Essula 20. Olabe Erweru nga ba mutabani wa Museveni esasi mu mutwe. Museveni n'amubuuza okubye bwaki. Museveni n'abba Erweru esasi mu mutwe. Katumba Wamala n'amubuuza okubye Erweru n'abba Museveni esasi mu mutwe. Bonna ne baggwawo. Mukama yongera okubawa ebirooto ebitategeerekeka. Yongera okubaleetera obuzibu bwe batalinaako solution. Yongera okukalubya amagenda gaabwe n'amadda gaabwe. Naye nga ne bwe bali enjala esigala ebaluma. Naye nga ne bwe beebikka empewo esigala ebafuuwa. Nga mu musana bambala ebijaketi. Naye nga ne bwe banaaba bawunya. Nga ne bwe banaaba basigala bawunya. Anti mwagala ssente. Zizo muzitwale, nedda zizo muzitwale, kati wenjogerera ez'Amongi zo takyazirina. Nabagamba ebyo byalimba mbusimanya alina eddwaliro. Eryo eddwaliro egenda kubeera Referral Hospital.
eya Eastern Uganda ng'erimu buli kimu kyonna nga temusasula 100 naye nga lirimu nga lyenkanankana ne Aga Khan ku mutendera gw'obujjanjabi. Ezo sente za gavumenti buli kye bazimbye gavumenti ejja tegenda ku spendinga sente mu bintu bya kisiru. Buli abye ku kikumi ky'eggwanga Uganda akaseera k'okukisasulira kanaatera nti bangi babadde beeyagala nga bagamba nti be bali mu kintu. Abali mu kintu ekirungi batweraze lwatu ensi ebategedde. Si Uganda yokka, n'amawanga g'abazungu agabateekamu ensimbi gabategedde nti ekintu kye balimu bakikolamu bukozi nsimbi na kunyigiriza munnayuganda. Ebyabwe bannayuganda babimanyi bulungi. Ekirungi nti bulijjo bwe babikola babiteeka mu public. Uganda wegenda okukyukira buli kyabugagga ky'abantu abo kigenda kudda mu mikono gy'eggwanga Uganda. Nti eggwanga Uganda terigenda kubonaabona era ligenda kusinziira ku ebyo byennyini bamanye nti kakati kino ekizimbe kya gundi yakizimbamu ensimbi ya muli wa musolo. Kiweebwe gavumenti ekikolemu ekifo ekigenda okugasa abannayuganda abanaaba batuuse mu Uganda empya. Ebintu byabwe babikola nga beeyagala banyonyonta bannayuganda nga bakuba obulwadde. Naye bannayuganda banatuuka essira babiganyulwemu nga bagamba nti zino zentuuyo zaffe ezivudde mu misolo gye twasasula gavumenti y'abannakyemalira abaavaako. Bonna bagamba nti n'ebintu byabwe basuubira bagendagenda nabyo, naye nkukakasa tewali agendagenda na kyabugagga na kimu. Abanaasobola okuwaŋŋanguka bajja kuwaŋŋanguka nga bwe banaaba bali. Abanaafiira mu ggwanga Uganda bajja kulifiiramu, naye maali yammwe abaana bammwe tebagenda kugyeyagaliramu. Bulola bagenda mutta. I repeat, Bulola bagenda mutta. Nkiddamu, Bulola bagenda mutemula. Mujja katemayo. Naye njagala era wesitukeyo Bulola abalala bangi mu NRM. Naye olw'okuba batubonyaabonyezza Museveni waddembo bakola kye yeetaaga oba kibakola. Bulola abadde ayogera ku nsi kuno nga tamanyi musenzi. Abadde ayogera nga tamanyi musenzi ng'akiiba n'okukiiba bw'ati. Bulola bagenda kukutta. I repeat. Bw'oba olinamu amagezi wulira ebigambo bino. Eiza yangu okutta Museveni oba ta Museveni ng'obudde bukyali. Mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza Museveni atabuke ne baminisita batabuke naye. SFC etabuke naye, bajjeno batabuke naye. Buli kimu kimwefuulire mu linnya lya Yesu. Buli omu abeere mulabe we ne mukazi we abeere mulabe we. Mu linnya lya Yesu buli kintu kyonna. Nkugambye ekyo Bayibuli ekulaga bulungi. Mukama abadde ajjanga ng'akikozesa ekyokutabulatabula kampu y'omulabe waffe nga batabuka ne beekolako bokka tugenda okutuuka nga ffe tuyita kaweweevu. Olumu mujja kuwulira ekintu olaba omusajja omusirikale yeekyawa n'akwata mukazi we n'amubesasi mu mutwe. Waliwo omusirikale agenda okutambula ayingira State House. Temukubanga ku simu yange kuba nze nkibagambye. Waliwo omuntu omu ali mu State House obusungu butandise okubimba naye njagala bweyongera okubimba atambule akole ekintu mujja kukiwulira ku G3 ku makya. Ku G3 mujja kiwulira. Anaakimisinga ku G3 kirinde ku gw'omukaaga oba ku gw'omunaana. Ag'omukaaga agafa mu bitundu bya Buganda. Mu linnya lya Yesu. Katonda tayagala bujulizi. Tanoonya statement z'abantu. Kuba ne bye baakola mu nzikiza abeera abiraba. Ne bye baayogera mu kaama. Mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Mukama ndeeta batabani bo ne bawala bo bano. Balina ennaku ku mitima. Waliwo abafiiriddwa. Waliwo be bawambako abaana baabwe.
waliwo be bawambako bakyala baabwe, waliwo be bawambako babba baabwe, waliwo abaana babawambako bazadde baabwe. Balina ennaku ku mitima. Mukama Uganda erina ennaku. Naye gwe atayagala bujulizi bw'abantu era gwagaba obwenkanya, nsaba ogaba obwenkanya. Abalwadde bajjanjabe Mukama. Gwe tusigaze okutuwa ekyokulya, gwe tusigaze otuwa ekyokunywa, gwe tusigaze otujjanjaba, kubanga ne bwe twayagala okwezimbirayo eddwaliro, omusajja ayongera kuliryamu ssente, tewaliyo yadde akanyooka, teriyo yadde akanyooka koddamu essuubi nti ndabyeyo akaliro kirabika afumba. Lubowa hospital tewaliyo yadde essuubi. Kati Mukama gwe mujjanjabi waffe, Mukama gwe muyambi waffe, Mukama abalamuzi baatuvaamu, gwe mulamuzi waffe, gwe Katonda asala omusango ogw'ensonga. Nsaba osala omusango ogw'ensonga olw'Abannayuganda abanyigirizibwa. Mukama ab'amalala balabikanga ab'omukisa. Mazima ddala Mukama ab'amalala balabikira ddala nga ba mukisa. Era badderi ne batubuuza Katonda wammwe aliwa. Tumubalaga naye nga tebamulaba. N'abamu ku bannaffe be tuli nabo bwe tubaga nti bannange Katonda waffe wuuno, Mukama tebakulaba. Naye nze nzikiriza nti Mukama, Bayibuli egamba mu Yeremiya, gwe Katonda waabo bonna abalina omubiri era tewali ekiyinza okukulema. Bayibuli egamba wakakanyaza omutima gwa Falaawo nga oyagala weegulira ekitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Kuba baali balekeddwawo emyaka 4 nga tebalina bwe bategeera, ne bwe babagamba nti Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda wa bajjajjammwe antumye, abaana baagaana okukkiriza. Kati ng'olina kukakanyaza ono omutima, abaana batandika okussaayo omutima okutuusa lwe baalabanga mu kukanyala kwa Falaawo ate mulimu ekitiibwa kya Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Bwe baakiraba, Bayibuli egamba baakeera ku makya ne basomoka ne batambula ennyanja emmyufu nga bakakasiza ddala nti ojja gibasomosa. Bannange Bayibuli egamba ne bayita mu nnyanja awakalu. Emu ku statement ezinewuunyisa mu Bayibuli yeyo statement nti noyita mu nnyanja n'ovaamu ate ng'oli mukalu. Ekintu ekyo wali okirowoozezaako